buli lwa mukaaga CBS ekutuusaako pulogulaamu ekiri ewala omuli amawulire agabuusibwa amaaso ageewuunyisa ganyuma ate nga gayigiriza. Ekizungirizi nno kyatututte yogayoga mu nsi eya United States of America ng'eno nno amawulire ge twasanzeeyo ga mupaatiri mu Ekereziya Katolika nti akizudde awatali kubuusabuusa kwonna ti Omukama Katonda atuula mu ggulu mukazi. Pulogulaamu eno ekiri ewala ku 88.8 yalaba omwoyo gwe nga gubuuka mu mubiri gwe olwo nno malayika ne ziguddukira ne zitandika ku lugendo olwamutuusa mu ggulu ewa Mukama Katonda. Toswa musajja wa Kabaka wamala balunabba ng'akutuusaako ebinyuma omuli ebya bulijjo n'ebitali bya bulijjo eby'ensonga by'obadde obuusa amaaso n'ebyo by'obadde tomanyi. Tubalamusizza bannaffe mwenna abatuwuliriza wano ku laadiyo Kyabasa Famma, laadiyo Buganda, laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, omukutu guno ogwa 88/8 laadiyo ey'obujjajja. Kano nno ke kadde aka pulogulaamu yaffe ekiri ewala, era nga bulijjo okuteekateeka n'okukwanjulira pulogulaamu eno ekiri ewala, nze musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba. Mbeebaza emirimu gyonna gye musobodde okutuusaako engalo mu bbanga erya sabbiiti ennamba kasookedde nga tukoma kuwuliziganya mu pulogulaamu eno ekiri ewala ku lw'omukaaga olwa sabbiiti ewedde. Abafunye ebirungi nga bulijjo tubeebalizaako Katonda abatuusizza ku birungi ebyo. Ate nammwe be bitatambulidde bulungi nga tebyabatambulidde bulungi tubasaasira n'okubakwasa Mukama Katonda yaba abagumya n'okubayisa mu kusoomoozebwa kwonna kwe muyitamu. Aha! Kyokka bannange musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba ovumbula eno ye pulogulaamu ekiri ewala. Amannya g'abataka ba Buganda n'amakulu gaago. Okyali muwuliriza mulungi owa pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa Famma nga musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba, nze nkyagiri mu mitambo era tweyongeddeyo bwe tuti. Mu sabbiiti eno mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa muleeta kumanya omukutu guno ogwa 88/8 laadiyo ey'obujjajja, empendo zaffe yatusembereza ebya wano mu Uganda. Mu kwanukula Director Mukyala Rebecca Nsangi owa Kajjansi Progressive Secondary School eyatusabye okunnyonnyola ennono ey'erinnya Gabunga ery'omukulu w'ekika ky'Emmamba Mukyala Rebecca Nsangi kye yeddira. Kaakano nno Madamu Rebecca Nsangi ku Progressive Kajjansi Secondary School tetuyinza kunnyonnyola linnya limu lyokka lya mukulu wa kika kyo eky'Emmamba. Naye kye tugenda okukola katunnyonnyole ennono y'amannya g'abakulu b'ebika eby'enjawulo abanaajja mukadde akatono kensigazzaayo wano. Katutandike n'eryewatubuuzizza erya Gabunga ery'omukulu w'ekika eky'Emmamba nga mu bujjuvu yendiira mu biru Gabunga, nga jjajja w'ekika ky'Emmamba mu biru ate ne yazaala bamubiru ababiri. Abe b'Emmamba mubamanyi bamubiru ababiri, ow'enkajja n'ow'ennakatu. Naye jjajja w'ekika ky'Emmamba ono mu biru ye yabajjiranga Kabaka kato kintu amaato wamu n'okugavuganga oba okugagolomola okugendanga yonna kintu gye yabanga amutumye. Amaato ga mubiru bwe gaamala okubuna ennyanja Nalubaale, olwo abantu ne bagoogerangako nti amaato ga mubiru gaago Gabunga, amakulu nti geetala ku mazzi. Awo nno we waava erinnya Gabunga okuyitibwa mubiru. Olwo ate bwe kweyongerako basajja ba mubiru okubeeranga n'embazzi zaabwe ku byalo nga basaka emmere, wama mu biru ddala erya Gabunga ne limukalako, anti nga boogera ku basajja be nti, agamogera gano Agabunga n'embazzi ganaatumalira ebyalo. Awo nno Gabunga ne lifuuka erinnya lya mubiru ne limufuukira lya butaka ng'omukulu w'ekika ky'Emmamba. Katuzzeeko erinnya Nsamba ery'omukulu w'ekika ky'Engabi nga mu bujjuvu ye Lubega Nsamba Lukonge, ng'erya Lubega liggwayo nti Lubega lulungi okuddibwako omulangira, anti mu nnyaabwe Wannyana Nsamba yali addibwako omulangira Kimera wa Kyama bisaato byomere nga babbeere. Kyokka katulabe erinnya ekkulu erya Nsamba engeri gye lyajjamu. Nsamba mulangira ddala, naye bwe yali omwa kitaawe Ssekabaka Waswa Mwanga Winyi Chwamale ekibulala mu Ssingo ng'akyali mwana muto ddala, yakolebwangako ebyobulangira byonna.
omwali n'okumwambazanga ebikomo n'endege. Mu bukulu okwo nno kwe yagatta n'okutala ejjoba n'okumukubiranga entamiivu ng'omulangira. Naye mu buto bwe yasitulanga amagulu bw'ati oba okutambula, ng'anyumirwa nnyo ebikomo n'endege bino bye yasibwanga nga bivuga oba nga biyoogaana. Olwo nno ng'alyoka agamba bato banne nti, laba nsamba, mulabe ensamba, ndi mu kusamba. Era awo erinnya eryansamba we lyava ne limukalirako ddala okutuuka okumufuukira ery'obutaka mu bukulu. Tugenze ku linnya ery'omutaka Namwama, omukulu w'ekika ky'Ekkobe. Jjajja w'ekika ky'Ekkobe Nsereko Kalamazi bwe yali ng'ali ku tteketwe, Kabaka Kato Kintu yamuwa omulimu ogw'okunonanga lubaale essese. Naye nno olw'okwagala obutayatula lubaale butereevu, Kabaka Kato Kintu ng'amuyita mugenyi. Era bwe yalabanga ku musajja w'Ensereko ng'amubuuza nti, owange, omugenyi wamuyama. Mu Luganda olw'edda okuyama kwe kwaniriza n'okulamusa. Kale ng'awo Nsereko addamu Kabaka Kato Kintu nti, namuyama mukama wange. Namuyama kye kyakyukamuko ne kikyamamu ne kifuuka Namwama. Era bw'atyo Nsereko erya Namwama ne limufuukira ery'obutaka. Katuzzeeko erya Muteesaasira, omukulu w'ekika ky'Engo, nga mu bujjuvu ye Keeya Muleme Muteesaasira. Nga Keeya mwana wa Kabaka Kato Kintu, era yamuzaalira Bukesa Butambala. Kintu yava e Bukesa n'akuba olubiri ennono mu busujju, era bwe lwaggwa n'aluyingira. N'aleka mutabani we omulangira Keeya e Bukesa Butambala. Kyokka ekiseera bwe kyayitawo, Kintu n'atumira omutabani omulangira Keeya nti agende babeere bonna ku nnono e Busujju. Kyokka Keeya yagaana. Olwo nno Kintu n'amutuuma erinnya erya Muleme nti olw'okulemera e Bukesa mu Butambala. Bwe waayitawo ebbanga, Kintu n'addamu n'atumira omulangira Keeya agende nnono. Munnange Keeya yagaanira ddala, era n'amuweereza mutabani we Mwanje nti y'aba agenda abeere ne jjajjaawe Kintu ennono. Awo Kabaka Kato Kintu kyeyava agamba nti, naye omwana wange ono Keeya teyeesaasira kubeera yekka e Bukesa. Awo nno nga Keeya batandika kumuyita Muteesaasira nga limufuukira erinnya ery'obutaka. Katuzzeeko omutaka Ndugwa, omukulu w'ekika ky'Olugave, nga mu bujjuvu ye Mukiibi Katende Ndugwa, nga jjajja w'ekika ky'Olugave ye Mukiibi. Ng'ono mu kutambula kwe yasiisira e Kapeeka Buloba mu Busiro. Kapeeka mumanyiwaawo, Kapeeka ow'e Buloba. Nga Kato Kintu bwe yamala okunywera ku Bwakabaka, ono n'ava e Kapeeka Buloba Busiro n'agenda e Ssekiwunga Katende Mawokota. Nga bwe yatuuka e Katende, omutaka ono Mukiibi yayagalayo nnyo. N'alyoka agamba nti, nze wano wendigwa e Kapeeka bazzangayo luwanga. Amakulu nti nze nja kufiira wano. Eri banzizangayo mmaze kufa. Era ddala bwe gwali yafiira Ssekiwunga Katende Mawokota. Ebigambo wendigwa bye byakyamamu katono ne bifuuka Ndugwa. Bw'atyo jjajja Mukiibi erya Ndugwa ne limufuukira ery'obutaka. Katuzzeeko Kasujja, omukulu w'ekika ky'Engeye, nga mu bujjuvu ye Lule Kasujja Kyesimba. Lule Kyesimba mutabani w'abakazi Lwendo Semmandwa, jjajja w'ekika ky'Engeye. Era Lule Kyesimba ye yali omusawo omukulu ku mulangira Kalemeera Omutikkiza-nkumbi, ng'agenda e Bunyolo ewa kitaawe omuto Ssekabaka Winyi okukola okuliwa olufuubanja olw'omusango gwe yali azzizza ku Katikkiro wa Lusimbi ow'Effumbe. Omulangira Kalemeera bwe yaseererera mu kkubo ng'akomawo e Buganda, ng'ate n'e Bunyolo amaze okuzzaayo emisango ewa kitaawe omuto Winyi, omulimu ogw'obujjanjabi Lule Kyesimba n'agukola ne ku mutabani wa Kalemeera yasigala e Bunyolo, omulangira Kimera wa Kyama Byomere Bisaato. Era Kimera bw'atyo bw'alya obwakabaka n'alyoka awa musajja we ono Lule Kyesimba ekyalo ekyafuuka Busujja, era naye n'amuyitanga Kasujja olw'okumuvumulanga omusujja bulijjo. Bwe lityo erya Kasujja nga Lule Kyesimba limufuukira lya butaka okutuuka kaakano. Abange, akadde nno mugamba tekagaanyi. Akadde kagaanyi. Mbulaba obubaka.
muganda wange Ssaalongo Kalungi ongambye nti mubadde mutandise okunyumirwa ekituufu naye obudde bugamba nti weewaawo nnina okukoma. Naye ndowooza oba oliawo kale naayongerako nja kulaba ddi lwe naayongerako. Naye ngeno pulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa. Era ndowooza Director Madamu Nsangi Rebecca ku Gajjansi Progressive Secondary School n'abayizi mwenna abali awo ku Gajjansi Progressive Secondary School n'abalala mwenna abawuliriza ndowooza ensonga zino muzitegedde bulungi. Pulogulaamu eno ekiri ewala kugiteekateeka n'okugikwanjulira mbadde musajja wa Kabaka mu Nassingo w'ensonga Wamala Balunabba. Neebaza bannange Julius Mulemi, Yasini DJ ne Jonas Sembajjwe ababadde mu byuma okulaba ng'ekutuukako butereevu. Mukama Katonda ng'akkiriza ng'akyanjazisa eky'omuwendo obulamu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda awangaale. 88.8 CBS FM.